Uno kadama akumyewo Uganda bambi asanze abaana ye bonna basatu baafa. Maziga ameereka video kalina maaso ate ye Flavia Mawaji kotadde ne Solomon Kampala mukwano nabo balina maaso okugamba ng'ebiraavulaavu byo bigezaako okubatawaaliza ddala. Yuno omusajja akolera obwenzi ku live bannange ate era nina ka audio akalala munnange oli omukyala yapangidde omuwala omusajja alina siriimu yamukozesezza era wenjogerera ataawa byonna birina maaso awo naye nga mugamba mutya grenade mwana wa Paulo Kafeero bannaye nabyo byonna birina saagala obisube naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya bamikwano kansubire muli bulungi bamiga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpereka like era nensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteeka era nenyongera okusabira abo bonna abakosefu nti nsaba munnaye omukono gwa Mukama ogwo oguwonya wamu n'ekisa kye bambi agugolola ate musobole okuba nga mubeera bulungi. Nkutandise ne bano abaagaana babiri Solomon Kaweesa ne Flavia Mawaji munnange mabega kaawo nabaleeterako kugamba ng'omwami kyakola okuwaana omukyala Flavia Mawaji bannaye nga kiri kikawuka ate munnange olw'omukwano omungi tebakoze olweyemba era ssaawa zonna mukwano video yo efuluma nga woolabaawo naye nga yo audio kyawedde dda. Audio yo mukwano kyawedde dda naye nga wano ku Suvia News Extra tubaagaliza birungi ate abasobole okubeera ne mu mukwano ogweyagaza bannange ate yo nga nkugyeyo bwentyo nkuvuze butereevu paka wa mugenzi Paulo Kafeero kw'otadde n'omwami Grenade munnange agali mu ngulu gagamba mbu munnaye Grenade yalibanga mwana wa Paulo Kafeero era munnaye batugambye tekyetaagisa na kugenda na ku DNA ekugamba muntu ye yalaga yeka ne munnange nange ngezezaako okutunuulira bino ebifaananyi ebibiri ekifaananyi ky'omugenzi Paulo Kafeero kw'otadde n'ekyo n'omuvubuka Grenade naye nga munnange ebyo ddala bafaanagana ebya serious w'otunuulira Grenade mu feesi ye n'otunuulira n'omugenzi Paulo Kafeero enjawulo yo eyinza okuwula naye ng'ekyo kya bulijjo abantu batera okufaanagana naye nga munnange nga tebeeyinaako na luzadde nga tebeemanyi n'okwemanya ate bye biri ku sayidi ezo yo wanaba mwana we era nja kujja wano nkole ki mbe nga mbibatuusako wanaba si mwana we gyesinga yamufaanana bufaananyi era nja komawo mbategeeze mbagambe munnaye Grenade si mwana wa Paulo Kafeero naye nga abantu omugambo oguli ogutokomoka batandise dda ogusaka bagambye nedda kyetaagisa ne DNA okubeera kumala biki kubeera kumala budde bannange butereevu ate kankolekeze wakadama bambi alaajana oluvannyuma lw'okumala emyaka ena Saudi Arabia ate agenza okumawo Uganda asanze abanaye bonna baafa babadde akoleera kankutuusewo ka vidiyo akali tusobole okuba nga tweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe. Subhanallah. Mama utakunuma. Mujeko Miki man. Mujeko bambi. Mujeko. Miki bambi. Mujeko. Awo munnange TikTok ate wetutuusiza musajja mufumbo kyokka ali kuno yeerereja anoonya ate omukazi amugambako ate yeefuula mbu ate bulijjo gwangamba okwebaka bannange oba abantu mwagala kikugamba yo era ddala TikTok munnaaye sigenda biyingiramu nnyo naye wamma ffe ate katweyongereyo ewa Kadama munnange nabayeteddeko emboozi ya Kadama wali mu kusooka Saajiwe Maidio munnaaye Kadama yagenda Saudi okukola ng'era muntu yenna yenna agenza okukola ki agenda akyuse ku bulamu munnaaye akolerera abaana be babeere bulungi eyo gye bukola ki gye bujja era Saudi Arabia yamazeeyo emyaka ena munnaaye n'akumala n'akola ki n'amaana akomawo nadda e Uganda nga wommanyi nti okumyewo munnange ogezeeko kusanyuka n'abaana bo ku kaseeteko k'omenyekedde kuba munnaaye mpulira bagamba
nti abaana babeera e Saudi Arabia bakola nnyo era ng'abasinga bakola ki bafiirayo nnyo naye munnange abadde yakatuuka we bati ne bakamutema nti abaana bo bonna be waleka e Uganda bakola ki baafa abaana bo 3 munnaye nga woolabaawo omukyala munaku ey'ekitalo ennyo ayaziirana akaaba ogamba byo bikaabiza ddala ennaku era bikwasiza ddala okugamba simanyi nakumanya naye nga bambi tusaba omukama bambi mukyala gwakugumye mukama ate yawa ate era yajjawo era bambi tusaba n'abaana bo mukama bawe ekiwumula eky'emirembe era bambi abawe n'ekitangaala eky'olubeera naye baba peyini yo y'amaanyi mukama katonda kuba teeberezaamu bo be yalekera abaana tebamugamba nti oba munnaye abaana bo bakoze ki abaana bo bafudde bambi yatugambye nti buli wabadde abagamba naye lwaki temumpa nenjogera ku mwana wange gundi lwaki temumpaako ku vidiyo ko nenjogera naye nga bamubuzaabuuza ati yeebase ati yatambudde muti yagenze kuzannya so nga munnaye baafa naye baba kyo tekyebereka ate nga kituufu abaana 3 bannaye mukama katonda simanyi nakumanya naye nga byebyo butereevu ate ka tweyongereyo kuwona omwana muwala alaaja n'oluvannyuma lwa mukwano gw'omupangira omusajja omulwadde kyokka bannange simanyi nakumanyayo kyakasirimusi bwakugwa mu nsi muno kambatereko ka vidiyo namwe musobole okuba nga mwewulirirako. Do you sleep with a man for money? No. I can't. Why should I? Nga nyina emikono n'amagulu. Lwaki mba? Mkono gyo baleko. Munange gyo nabadde ndi wano. Alicia nampandiikira n'angamba oliwa. Nabadde neebase nemugamba ndi waka. N'angamba waliwo omulimu. Ekiro kyo kyammeka nemugamba 200. N'angamba 15. Nemugamba naye akapiira kalina obeerako n'angamba kaale. Kati kye yakoze n'angamba naye ogenda miitinga bba wange. Kwanze kaale kozi yali yabingambako dde ebyo nti just mu miitinga nga kiwedde. Nze n'ekintu teyo business period, you know. Nange nga awoba mu gayi namba yange nabadde ndawo nga ne gayi akubye nga ngamba oliwa nga mugamba nkyali wano nga ngamba mpaamu eddakiika 2 nina bye mmaliriza wano olyoka ojjeko nze kaale eddakiika 3 ne ziyitawo ne mukubya nangamba mpaamu eddakiika 10 eziyitawo linnyojje eddakiika 10 ezayise omunnaye nga sirinyanga ngenda nga musanga emakinde ku sheeru nga mpiikinga awo ku chicken tonight. Oh God. Nga ntwala mu buloogi buli eyo ndowooza era gayi emmotoka yagirese wabweru namuga emmotoka tebagibbe nti ate basobola gibba wano ebeerawo eri safe nga tukola ki nga akonkona nga batugulira nga tuyinga tutuuka munda twasanzeeyo mu room nga mulimu essaawa ne bu earring akasaawa kalaisi kali awo ne bu earring nga mubuuza obadde wano n'omuwala already tebinkwatako nze zizekola nabadde nywa akasimira ofu kaweddemu ne mugamba gyeyo obupiira gayi najjayo obupiira najja nasooka nangira nga ayina akapiira nangamba tasobola malako nze sobola kajjako naye oba oyagala kajjako badde balina sooka tukebera ate ekyokubiri nze siri mukyalawo neŋŋaana gayi kye yakoze nanteekako amaviivi ku bisambi nankwata nga n'okwambala tayambadde. Oh God. Kyesimanyi gayi mulamu oba gayi si mulamu mbobaawe namala okunkwata gayi yakozeseza nnyo nga okiwulira namala n'ayambala nemugamba mpa ssente za peepu nangamba kagendo kanzeete nemugamba tugende ffenna kumbe intentioni eyo okuleka emmotoka ewabweru yabadde yaki yakuvuga mmotoka adduke munnange bwe twatuuse wabweru gayi nayigira mu mmotoka nga nyimiridde wano yabuze mumbuzi mmotoka n'agenda naye nga rememba nga sinnagenda Alicia yangambye yagenda okumpa ssente yangambye ssente tofaayo nze nziina nze ngenda okuwa ng'omulimu kasabu gwankubira nkuwe omusajja oyo yagenze ng'olwedda nkutte nenkolakyo
nenkubira Richard essimu ye yagiggyeeko nenkuba n'ekisajja essimu yakyo nga kyagiggyeeko neninya boda nenkomawo ewaka kati essaawa eno nkubidde Arisha asanzeko gundi nagamba sente zo nja ziteekako nga nvudde kabatri memba yangambye aziyina bazimuwadde kati essaawa eno ebyatuuseeko tabimanyi nzenna njujudde ebintu ebimyufu kozi omusajja yanyize okunkwata amaze n'akola kinaagenda kati Alicia ngambye simanyi oba yakipulaninze genda atwale wabbaawo ankwate simanyi ali mu kuŋŋamba mbu tubba abasajja b'abendi. Can you imagine like essaawa eno ndina muki obulamu bwange buli mu lusuubo kozi simanyi omusajja oba yankutte oba mulwadde oba si mulwadde omuwala mufo ky'okunsasula ali mu kuŋŋamba mbu biki